Omubiri gwa Genero Elly Tumwine gujjiddwa mu ddwaliro Bombo gye gubadde okutwalibwa mu makage Nakasero okumukungubagira. Eno gibadde miranga kwazirana nga gutuusibwa. Okusaba kulembeddwa mu bannaddiini ab'enjawulo okuva ku Olosensi Nakasero nga bategeeza nti Genero Tumwine yasobola okwetaba mu lutalo olwanunula eggwanga lino nkati amaze emirimu gye. And because he consumed death, there is no death before him. And therefore, much as we see this body here, Genero is not dead. He has entered true life. Basoomooziza abakyali abalamu beekube mu ttooki mu bulamu bwabwe oba waliwo omukululo gwe balese. You might deny Jesus here, but you're going to catch up with the reality in heaven, because the fact is you're going to die. Bategeeza nti kino kye kiseera bakuumaddembe n'abantu ba bulijjo okukolerera eggulu kuba ffenna ly'ekkubo. We are singing that bearing in mind that from the bottom of our hearts there is one who sits on the throne and he is our shelter. Okusaba kuno kwetabiddwako minisita w'ebyentambula Genero Edward Katumba Wamala, minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru David Muhoozi, minisita David Bahati, kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya, so nga ekibiina ky'NRM kikiikiriddwa omumyuka wa Ssaabawandiisi Rose Namayanja. Ab'amagye bayimbye ennyimba omugenzi yayimba mu lutalo ezaabazzangamu amaanyi ng'akabonero ak'okumujjukira. Alisonga bitali Abaana Genero Tumwine babadde aweerera nga bakulembeddwamu James Kamuntu wakati maziga bannyonnyodde engeri omugenzi gye yabasembezaamu okutuusa lwe bamaliriza okusoma. Kandi mwine baliaho mwine afana kabakwatira mukamutafuzi atufuzi bwata. Dr. Walin Namala ng'ono yabadde ajjanjaba Tumwine okuva yakubwa essasi mu liiso abuulidde abakungubazi nti engeri gye yakubwamu essasi abadde ne Katonda kuba awangadde ebbanga lino lyonna. He had been hit by some backfire of an RPG. But anyhow, so they brought me to Mwine in casualty Mulago, and I had the tragedy of having to wheel him in casualty, from casualty to the X-ray unit. Agambye nti gy'afiiridde Kenya era abadde mugumu nga ne bw'abadde mu bulumi abadde tababuulira bw'ati n'asekerera omubaka Ssemujjunganda olw'okujaguza okufa kwa Tumwine. If Uganda, Honorable Uganda, is seeing and listening, Tumwine cannot be known by the job he did as a Minister of Security. You don't kill a policeman and you say, he has said you killed somebody. In Uganda, you will also die incidentally, because you will also die. Boba mulekwa batendeeza kitaabwe olw'omutima omulungi n'okubakuza nga balina empisa n'okutya Katonda. Loving Daddy, as much as he loved us too much, but we loved him back. Bebazza abantu bonna ababeereddewo. Bamulekwa nga bakulembeddwa mu Shiba Namala bannyonnyodde engeri kitaabwe gy'abagaddemu era ne basaba buli gwe yasubya amusonyiwe. Please forgive him. He forgave you. If you also wronged him, he forgave you. He forgave you. He talked about forgiveness so much towards the end. And I don't know for people who went for functions that he was at, he talked about how he even forgave a mosquito. So kindly take this apology from us on behalf of Daddy, and also receive forgiveness on behalf of Daddy. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.